Nkwanirizaako omulungi ali ku Spark TV program Spark Girlfriends Call mutukwera emiramwa egy'okutanyizibwa emirungi egikongerako egikusanyisa ate nga gikozimba nga bulijjo tuba ku Malachi Eco Lodge esangibwa Ekitende era gwe omukyalo b'omwami ali eyo anoonya okuwummulirako okwira ku ssente w'okwekweka lwansonga kafo kalungi nnyo era nga guest waffe olwalira ngambye kana akafo kasiimye bw'onoomulaba ojja kutegeera guest lwaki akafo kanyina akasiimye nnyo akafo kano eno olengera green mwerere balina ebisulo n'ebyokulya n'ebyokunywa ebirungi parking engazi gwayagala ekifo okucakalira jangu ku Malachi bagenda ku website yaabwe okole bookings ez'enjawulo babire nga bakwaniriza era ofune services ennungi. Okay, Nzeje Zenaji, the most wanted, the international bay, eranga omulama gona kora ogenda kutambira ku nsonga ya kole naku zina abantu bangi mukolera mu ina business oba balamu kozesebwa sumongeri yonna tukola either business yo bakozesa okola olanga tutuna kugenda munandi agadde bine batubuzeeko oluvanyuma tugende straight mulamwa Rose tukweyanziza atwegase ku Spark Girlfriends. Yes, erinnya Rose Ekitende la Queen of Peace mukyala matovu. Yes, Spark Girlfriends koli tosese tula katebe yali ebwere mugamba ayingire asiika mu mmere mugamba agireke tujja kufuna takeaway leero nsaaga tebagobeewo. Alright, tuyina omugenyi nga ye Kojja Kabaya omu ku bantu aba trending left right center teri muntu gwawa kantu ategeera akantu okategere ne katatambula mpozi olina kutegeera butegeezi nti channel yo eyo olina kutegeera Kojja Kabaya nti yakona yagana tumanirizaako sebo nange okubasanga ku Spark TV era ali musanyufu nnyo ate mwebale kukyusa bulamu bw'abakyala bababeerako nga babalaba era amajja mmwe bagiraba abavubuka mubayigiriza okukola ate Spark TV eyo bingi era byeraza abantu nti byangu abantu bali batyo okukola ku mpewo naye yajja newewula ebintu bisoboka omuyimbi nemusokoola gyali yali yazaawa nemumutuleetera netwesunga okumulaba tumanyi obulamu bwayitamu so tugyebaza nnyo era tugyenyumirizaamu ffe abamu ekyusiza obulamu bwaffe nze Kojja Kabaya ow'ensonga ez'abaana ab'obuwala n'obulenzi era abatugoberera ku Kojja Kabaya leero tuli kuki ku Spark TV. Yeah. Alright. Obulamu bwetulina mu Kojja Kabaya. Obulamu bwetulina mu lunaku olwaleero bugenda beera ku misingi ki omuntu gy'alina okwekuumirako okuwangaala mu mulimu gw'akola. Ne bagambye nti okuwangaala mulimu gw'okola gulinza oba bakolesa oba nga weekozesa naye omusingi ki gy'olinza okuyitamu okuba mbu n'owangaalira mu mulimu ogwo ng'abantu bakyagamba nti oyagala akatundu akalungi waliwo banna akayina nga mwaka ku mwaka bamanyi gwe alina akatundu bakasera akalungi oyagala amanda amalungi oli omukyala yabeera n'amanda amagumu kugamba ebintu bwe bityo byenjogerako oyagala keke ennungi bizinesi yonna gy'olimu gyewandirowoozezaako oba TV yagala TV etagenda kuwemula Spark yo kajja obeera olaba so kyenjogerako nti bintu ki zinabeera mpisa mitendera ki omuntu byalinza okwekuumirako kubanga bizinesi ye esigala nga mpangazi ate ng'erina omutindo mu mulimu gwe. Obuuza ekibuuzo kirungi era tugenda tutandika ne bizinesi omuntu ekintu kyalina okukola okwekumira mu bizinesi ekisooka abaddugavu balina ekintu kyebatamanyi nti buli wotandika bizinesi eba emaakinga n'obuvunaanyizibwa bw'olina naye buli wojjanga okula obuvunaanyizibwa bweyongera ate bizinesi n'otalwana yo kugikuza nti watandika okukola ku Spark toyina mwana toyina mwami osula mu nyumba ya mitwalo 2-3 naye bw'omala ku Spark emyaka 5 ogenda kuba wafuna omwana wafuuka serebu tokyasobola kusula mu nyumba ya mitwalo 2 naye akasente kali Spark ke yali ekuwa mu ntandikwa wakapulaningira ki ng'okyali wekka ya buli w'obeera nga tolina target mu bulamu tosobola bizinesi yo tesobola kuwangaala kubanga bw'ojja n'obutunda nga bulungi ababunywako babutenda kitegeeza nti bw'onoomala okufuna obuvunaanyizibwa ogenda tandika obutabulamu amazzi bw'oba tewapulaninga buli obutunda nga tubutandika nalina target ki ti nalina target ya kusevinga 3,000 omwaka gugweko nfuneyo ekyuma ekikuba obutunda emyaka bwe kirina okupulaninga okutereeza bizinesi yange omuntu nga bwajja okufuna ekyokunywa wano teweesittaza nongoosezaawo ebyo byonna ebirooto bijja nga weesonyiwa ogenda mu bbaala
bijjanga bwesonyi abakyala ndala abaana ab'obulenzi nobeera ne target mu bulamu kati ekiyamba business okukula emmere ne babanga bagirya mu bungi nobeera mwesigwa ku mulimu kwe kuba n'ebirooto kubanga ebirooto bikuyamba n'okumanya omulimu gw'oliko leero nti future yaagwo gy'oli ekoma wano buli wotaba na birooto wangalira ku mulimu ogutalina future gy'oli naye nga tomanyi okugeza omuntu asobola okujja n'akola ewantu ng'afuna 15,000 olunaku naye nga target ye yakuzinonya mu passport agende ebweru akube ekyeyo kitegeeza nti omulimu gwa makulu gyali kubanga bw'abala 15,000 mu myezi 6 agenda kuba afunye passport kitegeeza nti oyo tasobola kubba ku mulimu kubanga alina target ze ayagala 15,000 as a saving afune ki passport atambule then bw'amala okutuuka ebweru alina target ki nti ngenda kukolera emitwalo 9 okumala emyaka 2 nkole kiri ensi bw'etambula tosobola kuyimirira ku mulimu gumu n'obeera w'amaanyi n'oweebwa ekitiibwa nga topulaninze matabi abayimbi ba Misa Kisemakula ekibayambye okwekuumira ku toopu nti bwe yayimba yajjamu ssente n'akola restaurant bwe yayimba yajjamu ssente n'azimba woteeri lwaki tawemuse tebajja kumugula dde ku sayidi ya byabufuzi eno oba eri kubanga ati okwawula yawula mu bantu be lwaki ekyo takisobola kukikola kuba ayina wajja emmere yeesobola tajja kuba bulango bwesitta z'abantu era tajja kuyimbira mu bifo byatasaanidde kukola ki ezo sente azigoba kuba ali buki ali bulungi so ekikuuma omuntu okuwangalira ku mulimu kwe kulowooza ebiseera bye eby'omu maaso ku mulimu ogwo ogugattako ekirala gwo gusobola okukula kubanga waliwo ebisoomooza ebiri mu mulimu waliwo ebisoomooza byojja okusanga ku mulimu oyina business wetuuka ng'olina bakasoma ab'amabanga Kojja Kabaya njja bikubuzaako maasawo naye nange okwongerezaako ku bintu ky'omuntu by'alina okwekuumirako mu business esigale nga ya mutindo nandiyagadde omutindo omuntu gw'otandise nawo gubire nga gw'oliko njaganye tugereze ku business tugambe ng'eyo ebyokunywa ng'ebyo akatunda ngaako akatunda wano mu kutandika okkakuba ku kyalo bw'ozze n'oggulako edduuka tebadde takumanyi kabadde kayiro nga bw'olengerawo naali wano ku mmeeza era ensi n'ensi n'ekyuka bwe badde bagulako bonna ku kyalo bagamba tugenda kugulanga wa Munyankole wali eri wali akatunda akalungi lwa nsonga sukaali waabeeramu ng'anoze akatunda omuntu akawulira mangada amuwulira karoti agiwulira ekyennaku ekiro kinti eyo kyekiyisa abantu naye ate ogenda kivaako lwa nsonga gwe olengedde bakasitoma nga bazze bangi ate kati akatunda akabadde ogenda kafuula k'amazzi oba ku mutindo obadde okuba obutunda 5 ng'obujjamu kayita 5 kale ogenda atandika kuba ng'okuba obutunda 5 bwe bumu ng'obujjamu ate liita 10 kitegeeza nti bw'olengedde bakasitoma nga bazze ennamba yeeyongedde naye gwe n'obutunda bw'okuba nabwo obwongeddeko bazze lwa mutindo kyokka ate omutindo gw'oyonoona sebimu ku bintu omuntu zebe nga balina okukuumira mu bizinesi ye nga omusingi ogw'amaanyi okugiwangaaliramu nga tekyuse ng'akyaweebwa ekitiibwa gwina bba mu mutindo gw'otandikiddeko oguyisa abantu mu bungi ddala bizinesi ezikoze obulungi bukuumire okobere ng'ogwongerako nabwo so sikulenga nga abantu bazze bungi nga bakasitoma aye n'ogutta busi naddala kati ng'ogw'emmere bazze lwa nsonga emmere ye ebeera eyokya ate kati okyefiirayo lwa nsonga amaze okujja ekintu ekirala kyeninza okuwonako ndowooza ziyinza kubeera mpisa ekituufu kiki ne bw'ona okuba akatunda akawooma akadi katya niwonooba ne restaurant ennungi eri etya niwonooba nga buli kimu kiringi kiri kitya naye ng'empisa toyina ng'oyogera nga bw'osanze bigenda bakasoma bagenda kudduka kituufu oboggoka buboggosi tuulaawo nzija olinza bba oli mutunzi wa ngoye omuntu yakuleetedde olugoye lwe olaga osobola oddutunga naye ati yalulese okumala ennaku 3 emabega lwalukima lwagenda oddwamba ate lwayagala otandika oddutunga ate ng'oli mukambwe ennyo okitegeera so empisa kikulu nnyo mu business Rosie njagala naye nkuwa omukisa tugambe bintu ki byolowooza ebyenjawulo omuntu byalinza okukolako omuntu akkiriziganya n'enkyukakyuka akkiriza defeat njagala nnyo okukolagana n'abantu abansingako era nze ndowooza nze muntu omu mu ssako yange bayinza okunyiga but I yearn so much bwe ndaba Kojja Kabaya ng'alina level kwali sitegeeza mu nfuna I mean ku kinze kyenduubirira bweba nga nze omukazi alina ambition y'okuba nga ntunda ebizigo ebyakabi nja kunoonyayo muntu ki ali mu industry eno ng'atunze ebizigo bwendaba gwe nnenyumiririzaamu bwe masobola omukolako enkolagana
kijja kunyangira baba wala nnyo nange I try to follow up such people. Tuli mu new era nga abantu connections zitutambuzizza connection ekuteeka wotasobola kutuula egamba nekusinkanya abantu abakabi so ogenda okulaba nga ka business kano koolina ak'ebizigo nebakuwa emyaka 5 oyinza okubanga oyongeddemu katono nnyo because olinda ka saving olinde ka capital akakalimu oyongeremu ka capital mpola mpola naye nga bw'onookeera ku makya n'ogezesa emikisa gyo Katonda n'akusisinkanya abantu abo naawe n'obasinkana mu ngeri ekyasinze okubeera ennungi tusinkana abantu abakabi nga twagala bifaananyi nabo twagala kugamba twagala wulira nti tatambuddeko n'omunene tukuba luseke but you cannot sit down ogamba naye sokoleddeko how did you get here okikola otya and the other thing is sometimes abantu abalina business ezimu n'abantu betwegomba twagala competinga n'abanene abatusinga nti nze singa nkeera ku makya waliwo abantu aba-inspiring nenga ngamba bwe musemberera njagala mbeera obunaku nyiza okwankoza kigambo kinene but I want to really nzikakkanire ddala nti bwe kyakitegeeza nga anaŋŋamba nti Rosie okola business bweti nti ne bwana ngamba nkwatire ensawo yange jaggikwata ne bwana ngamba like okakaneko nti twesanga before nga twandifunye emikisa ne tugendayo nga competitor oli ku zero level someone is way beyond sometimes me I've discovered waliwo abantu abamu ng'ogenda omumanya waaviye ng'omusembedde nnyo oyogedde ebigambo bingi naye ngaba Kabano bujavuga bezi nenga gwe bomulaba ntusa kumanya ye kakantilwa wana tula mu kifeeti na ulira nti okay njaga nnyo byenkoze byogererenze saga nnyo kukira kumacha nga nina okubapikanze gola abantu ndebizigo nti abitembeya zegola mango oshitegera so andiko okweyogerera yes so try to put yourself in faces of the great people you admire bayinza okuba bali wala nnyo naye but one step at a time tokera kumacha mpola make research no kwata bukwasi simu yo no tandiko gamba ntunda nyanya akatale kagundi nabo oli omukyala yini nyanya ennungi kusingo gama akamutere weddogo etajja na mukola ko be no mukola ko naye itakungira ko kamubuze nyanya zo zipanga otya aizo kuba nonga kusako kantu katono nnyo nyongeramu nyanya emu ngane bo jongeramu okusinga okuvundirawo ojja kujongeramu nawe ati ulabenga kikukola like try to connect with people volaba abakusinzeko than kuteka out differences kwanga magala mu competing Yes. Okay. Mwami Kabaya, obwesigwa ku mulimu birinza bityo okuyamba omuntu okuwangala ku mulimu gwe oba mu mulimu gwe obwesigwa. Obwesigwa yogedde ekigambo obwesigwa naye ekigambo obwesigwa abantu baboogera ku business bakifuna bulala. Abantu bamanyi obwesigwa ku business kwe kuba nti omuntu asobola okukutuma n'ogenda n'oleeta byakutumye nga tobikumpanyiza. Obo nabo bwesigwa naye obwesigwa mu business obusinga obukulu bulebulewa ekyo kyotunda okuba waffe eri omuntu oyo agenda okikozesa nga kyasuubira okufuna kyekyo kyova olaba ogenda e China ne bakuguza engatta emitwalo 6 nojja n'ogitunda mu Uganda emitwalo ameka 2 omuntu ono aguze engatta emitwalo 2 omuguzizza ya 6 omuguzizza kale ya 8 agiguze emitwalo 2 bwene kutukira mu myezi 6 ogenda kuba otunda ebintu ebiri fake naye yagigula omusanvu ne kutuka myezi 6 ajja kuba amatidde nti abaddugavu ekizibu kye tukyalina mu business wano ffe nti otunda ekintu ekitajja mu ssente ezo z'okiguza muntu ffe tutunda eddagala lya habo abnormal profits tutunda eddagala olina atunda eddagala eritakola otegeera olina atunda eddagala eritakola nti ffe wano tumanyi nnyo okuyita abantu ne bajja naye tetumanyi balekawo mutekugulako limutadda otadda tukozesa nnyo amaanyi mangi mu kuyita abantu naye okubalekawo ne kitulema nti twagala amagoba mangi mu kintu ekitali wase ssente ze tuguza abantu ekirala tutya okulanga twagala nnyo okukola bizinesi nga tetulanze twagala nnyo amagoba gabeere gaffe ekirala abakozi tubawo obuyinza ku mirimu ne bagisuula abantu bangi abakoze bizinesi naye nga yatondawo feesi ey'omukozi n'alabibwa nga bosi
n'atonda feesi mu bizinensi nga feesi eyo bwe bateriiwo bakirayanti bagenda kwesala n'abantu abamu abakozi akozesa essimu ye okukolagana ne bakirayanti nga bakuba ku ssimu ye omuntu n'osanga omuntu ng'ayokya nnyama naye ng'omukozi gw'akozesa yalina ennamba z'abakirayanti nti ndeetera ennyama ekyanja ndeetera ennyama ekisaasi yabazimbamu omukozi abantu bazimbye abakozi mu pozisoni emu bizinesi yonna ng'oyagala ekwanguyire mu abatandika bizinesi naddala mu abatandise bizinesi nga muyinamu akasente weewale nnyo okuddira omukozi omu omuteeka mu kifo ekimu bakirayanti ne bamulabirawo ebbanga batuuka ne badduka ozimbye sawuna oteekeddwa okumanya nti ono bw'abeera ku reception enkya oli abeerawo ono bw'asiimuula mu kiyigo oli asobola abadde ku reception asobola osiimuula mu kiyigo bakirayanti oleme bazimbamu kintu nti ono kojja kabaya batuukisa kabaya na mutuufu nnyo omuntu kasitoma oyina gw'otaddeyo nga gundi ya bizinesi atuuka n'aba nga bakasitoma bonna yabayina aliza n'okudduka ne bakasitoma abo anti kati nyinza obaka togendangako ku bizinesi omuza ne jeni aliwa nti mulwadde nga bakulimba naye nga bamugobye nova mu bizinesi nolekera okusupportinga bizinesi lwa jeni balina positioni gye baamuwa gwe mwomulabira oyinza okuba olina bye wamusiimako ebirala nedda bantu bakozi bonna baleke nga basobola okukola saavisi keya bagiwa omuntu omu n'abeerawo ebbanga eddene kati olaba kojja abantu bangi bakoze bizinesi ensangi zino naye bakoze tebabimanyi nze ndi sponsor babayita bata ndi investor ninamu akasente kange nekozeyo akasaluni kange nesimanyi kusiba akasaluninefunayo joza amanyi okulanga emiguwa n'abakola ki n'abasiba so kati ebiseera ebisinga bw'osanga omukozi ng'akola bulungi you would love to keep such a person lwakuba ti naye gw'okuumye atalina bwesigwa wakati nze yinza okuba bizinesi yange njagaliza ekyo naye nga nze sobola kijiwa zina abantu bakoze amabizinesi nze nakolako saluni neego awo wenyini ku saluni okugetagenda katugendeko mukumbula mu kowet komawo tutandikira nkukulisaayo nnyo mukumunako omulungi ali ku Spark TV tukyagendera ddala maaso era nga tuli ku Malakai Ecology ekifo kyaffe ekya Spark Girlfriends fe abali ku seeti naawe ali ewaka wetugenderedde mukuwumulamuko nga Rosa atugamba nti yakola bizinesi n'egwa ku ttaka n'eyavula specific yali saloon bayinza oga bizinesi yange y'ebizigo yeyagwa okay saloon yeyagwa saloon no like balegezaawo okuddamu mwami Kabaya yes kojja kabaya manyi bakujja tebagala bayita baami kubanga babeeramu n'akejjawo like nakola bizinesi nga nze simanyi nviiri naye nga ninamu akasente kange nkakola nenfuna omuntu gweramanyi nti amanyi ekyo ekintu so sometimes era nze era navaayo ngamba siriddira kola bizinesi gyesobola nga service gyesobola kukola but still waliwo abazifunyemu era nagenda okukola research nga omuntu alina akasawo naye nga sikake so naye nga alinawo face gye yateekawo ekirala Jose tuye enaku zinene abantu abakoze amannya Jose Naji nojo olina kuteeka mu bizinesi ye nagituuma Naji Beauty Parlor your name is selling the business naafunamu nekitamba nekisama naafunamu kale bijja buzi olumu nekigaana kuga abantu bawala business different kale sobola okuba nga omuntu gwendeese nga muleese kubanga nange kenyini sikitegeera bulungi kyekola naye ninamu akasente kange ze ndi investor how is that okunyonyola ekintu kyembadde ngezaako okunyonyola gwe omuntu atandise bizinesi gwe omugagga ataddewo sente zo saluuni esobola okubaamu omuntu amanyi osiba enviiri oyo gw'oyogedde ng'eriyo n'abalala abazisibanga ye naye nga yababuutikira bwekiri oli najja naga nti gundi nze yankwata muki anti kitegeeza alina special care gy'abawa kati si buzibu bwe si buzibu bwa mukama we some people balina okuboolebwa bw'obeera mu business tofrontinga nga mukozi omu bakasitoma bano abajja bonna balaga embuno abakozi bange kubanga ono omukozi gw'otadde mu bizinesi bakasitoma bagendagenda nabo lumu anti olaba nze gisikiririzaamu abantu abamu bali credited kati osobola okubuuza abantu bonna abajja nti bonna kale wabeera abalala abasiba bonna wabanga omuntu omu yakola yasiba emitwe 10 egy'abajja
naye nze kwa wakwata ku mutu gwa kabayo munyiga ka massage nga kakola bulungi kati si buzibu bwe oyina business gyomanyi ey'amaanyi mu Uganda oli mukyala w'e Kampala business omanyi nnyingi oba otambuddeko ku mawanga kale tewaliyo business y'amaanyi gy'osobola kusanga kifo kimu mu position y'emu mwezi lwaki kikyotegeeza asooka ku reception n'omusanga mu kirala nedda business abantu balina kujja lwalinnya lyo wabula olina kulwana erinnya lyo okubanga omuntu bw'ajja mu kifo ekyo afuna service eziri reform zajje kwoli kyova ezo business zigaggawaza abantu kati wakola business eya saloon siwa muntu magezi kugikola ali eyandaba kubanga omuntu akola business ya saloon nga saloon ogibadde bweru sente oba ozisite ogenda zizimba zifuna okutandika saloon etegerekeka ngeri unisex wetaaga million tugeza 3 mwezi naye bumala oteekamu million 3.5 ate n'otandika okulinda omwana asala omutwe omufiseeko akakaaga. In fact business yonna nga bagiyita service hands on omuntu yenna atagimanyi lwakubeera waliwo abazifimu kyobudanzi sikyabyogerera anti waliwo omuntu agenze ku kyeyo n'afuna miliyoni ameka ana n'akola business waliwo business zetutandika nga sente zo zonna ziweddewo olinze bakirayanti nga ne bw'ogiggala tokyalina kyojjawo ye saloon eyo omuntu alina okugikola ng'olwedde alina abantu babadde nabo naye okuzza eri kye mbadde ngezaako okulaga osanga edduuka mu ttawuni ng'omuntu omu omukozi yaliraninga omwaka ku mwaka naye nga n'essimu kwakkubirira abamutwewola ebintu n'ojjayo ebintu by'ebbanja n'okola ki nga n'essimu z'abakirayanti bakubira ng'obuze ziri mu ssimu ye tewali ssimu eri ku mulimu abakozi bakoze shortage ku mirimu n'omugamba mpa ebintu byakakadde n'omwaka 7,000 n'atawandiika ogenda okuddamu okukubala nga bakubanjeemu 2 ng'ate wakola ki omukozi ono gw'owadde omulimu ddi lwava ku ssimu yeera emuddira ddi kuba ali ku mulimu ogwo okitegeera nti bw'oba okola bizinesi lwana olabe ng'abantu bonna b'oyina ku mulimu ogwo basobola okukola ekintu kyekimu ku kirayanti byebisudde bizinesi zaffe kituufu ekyo waliwo ensonga gye nayogeddeko nti no obwesigwa buyinza kuyamba butya omuntu okuwangaala mu mulimu gwe nobaako example gye tubagadde mbuna twalowooza nti obwesigwa olina buteeka buteesi wano nga mukola bizinesi ekituufu kiri nti era bubeera bwetaagisa obwesigwa no bugazi mu ngeri emu kigazi kati mulimu omuntu akedde ku makya akoze bizinesi ye abataddemu abavubuka mulimu kukolamu naye ate mulimu kukwana ate bukwanyibwa kasitoma kugamba oli akoze bizinesi nga ayagala bizinesi ebiri professional naye ate mmwe ng'abakozi abagirimu mulimu kugitta mu ngeri yakukwana buli muntu abeera ajjawo kitegeeza nti obwesiga bwabataddemu n'akuwa omulimu ate gwe obuye lwa nsonga kino kyoli mukola nsobola kujja ku bizinesi nga nze kukola nga nzize n'esente zange cash ate gwe alina okunkolako ate n'onkwana ng'otandika otya mba nzize kunkolako kusasula ntambule era womba sigenda kudda kitegeeza mukama we yakutadde mu bizinesi omukoledde loosi lwa nsonga olemedde okubeera ku mulamwa tosobola kugaana bantu kukwana na kukwanibwa. The only difference is gwe nga gwe mukamawo nanyini business taddewo ngeri ki gye bayinza obutatulaga kukwana kwabwe osobola okuyejoze nga bba ali mu saloon nga alina okusiba akavidiyo oyo owakulogini mwemuli omusajjawo najja nakwana nga si kukwana bamba gikosa no nga natufikira kuza business olwosami gye mmanyi entinda naye ng'oyo omwami buli omu amuyita babe honey atukisa neŋŋamba naye kati ono omwami ono akola atya kubanga asala nnyo abakazi kamujje mu muteeri asala nnyo abakazi naye ng'abakazi abalina mu babe like ojja kuhaginga you can even peck you like agikosa kati obuwala bambi bujja nga bugamba gayo wakabi asooka n'onakola omubiri alabika njagala kati si kye yakola ate jika tosasula yalina ali ku counter of course oba gwe babe oba gwe honey bwojja omala okusala akaviiri wali eri and he has really kept that era records ze bamumanyi ng'omuvubuka bw'oba oyagala kyoyagala ayinza okikuyambako naye ebya ssente
as tegera yagamba yemu ku techniques zakozesa kusustaininga business ekiri professional naye ere ekishogama kitegedde but nze business zembaddemu ko ezenjawulo eziri serious ekigambo kyabayita abakozi nga bakwana nnyo ba customer simanyi saluni kikala ki naye saluni zendabyeko ez'amaanyi ekyo kacyoka kisobola okugobya omukozi kubanga oyina engeri gy'olabisa mu bizinesi y'omusajja oba y'omukyalo ono lwa nsonga osasulwa ate mulimu abantu tolina bw'oŋŋamba mbu nno oli mu kunkolako naye ng'ate nyiga gy'onyiga amasaagi olina agala okunkwata otuuke eno waggulu oba ogenda kungoba nga nze kasitoma okitegeera sinti togenda kugaana muntu kukwana but I mean be professional ndi kasitoma nze kunkolako work on me niwoba mulimu n'omuntu ayinza okukwana mu ngeri eraga mbu nno respectfully bwa kiganyi it's okay newanga agenda gufula muzenga complaints so ne mama nga yiye nga si ne walo ne ba customer ababi oyogedde ku nsonga eyo waliwo ba client n'ogwa naye mu mukwano ne mufuna obutakkaanya n'asanga omugagga somewhere ngati gwite tukyakola batya gayi yannemesaawa olw'akamanyiro ke omanyi gayi natandika n'okunkwana naye nga client yakoze eki yakwanye ne tambula bulungi n'abakyala abamu tebeewa kitiibwa kituufu omukyala tobunanyizibwa kubuuza abantu b'osanze mu kifo gwo si mulimo gwo bw'oba ogenze mu kifo nga saaluuni manya ekikoze eki ekikututte naye emboozi gy'onyumya yereetera ono okukola kyatandikoze eki osobola okumpaaga nga si kikulaze nti nze ndi mu ekyo omanyini oba weetadde n'olaga nti oli awo okitegeera oba welcomings buli muntu nga tewadde kubanga n'abakozi bantu ne bakirayanti bantu ebiseera bisinga nti ensobi z'abakirayanti tuziteeka ku bakozi ne tulabira nti ne bali baki walaba omusajja yakuba omukozi oba yali Grand Imperial oba yali musajja muzungu yamukuba empira naye ng'omukozi ali mumugamba nkuyambe ntya buzibu ki naye ng'ayongera kukola ki kukuba yatrendinga nnyo omuvubuka oyo ne ku mawulire yamukubira ku mafuta omusajja yakuba omuwala ku mafuta mu supermarket naye ng'ali mu kugezaako okukola ki era naye yali amubuuza nti bale tunatuwa ssente biki empina ezimulya naye kati ensonga eyo okumalibwawo mu bizinesi bizinesi yonna ng'esukka abantu 5 yeetaaga okuba ne meeting buli wiiki kituufu ez'abakozi kituufu era ku nsonga yemu eyo eya obwesigwa tulina bizinesi ezimu zetumanyi nga za gentleman's agreement era nga zo bizinesi ezo waisitezitamba temulina emusayini kati bizinesi ng'ez'obwa blooka era nga bakimenye mbu nno tugenda kukkaanya titukanyiza pulojekiti ya miliyoni 2 nti ye nebo gitunde miliyoni 3 ogenda kubako miliyoni yange zange 5 nawe otwaleko 5 2 tuziwe omugagga nga mubeera mwina byogambe ng'olina beera muntu mwesigwa ku mutima otuukirize omulimu gwe yakuwadde omuwe 5 ze nawe osigaze 5 zo naye mulimu omuyayo ng'olimusimba 3 mu ngalo epapa natandika ati adukusanga obuzibu okuwaka emiliyoni ze5 naye ate omulimu agumulukidde bebadde bya bigambo bwesigwa ku kika kyalina okusigaza okutuukiriza ekigendererwa so obwesigwa busobola okukutira ate emirimu emirala nsonga tosobola kubanga olyaza amannyo banno bo batyo nebanga bakyasobola okugamba nti tumuwe waliwo poloti endala gye batunda kati tolina emirimu gye bagiwedde okululwo so obwesigwa abantu batalina nnyo obubwosa amaaso naye nga singa obeera obuyina busobola okuwangaliza mu mulimu nosigala nzesagala kuva ku mulimu gye ngamba sisobola kulinnyayo buli lwogamba nti nze bankozesezza ewantu wa mirundi 3 naye buli gye nava ovayo owanda lusi it can never be the same ti gwe bo bali be babi bwe eva gwe mutuufu nga kiba kirungi gy'ova n'oba ovuddewo mu bubi buleme kubeera ku ggwe fudi ng'ogamba singa wabeerawo ekidde kiyinza okubeerawo nyinza obutasinkana abakozi bo naye waliwo ensobola okumiitinga abamu ku bo in the corner tosobola kubanga okoze wano ovuddewo bakukwanda lusu ne wali naawe by'onookola manye ebintu ebimu birondolwa tubirabanga ebyokuzannya tosobola kulyaza manya bantu gwe buli gy'okolera n'okola ekikyo n'okiganyulwa n'ogenda nga otabula butabuzi bantu tosobola naawe ogenda okukola ekikyo era kwanza naawe kiina we kiddira eri gwe ogenda okulaba ogamba kituufu nange nno nali ndyazamaana naye no yansusseeko ate onali time will stop me Mami Kabaya n'ekintu kijagala okubuuza omuntu ayinza atya okwekuuma ng'akyukakyuka n'ebiseera for example nga tekinologiya kati tuli mulembe gwa tekinologiya omuntu ayinza atya okubeera nga akyukakyuka nga bizinensi eri etambulira ku bintu ebyenjawulo kati ebiseera ebisinga research kikulu
Okay. Mu business sales zo buli wezeesala ne bwe zirinnya oteekeddwa okumanya lwaki zirinnye. Sales zange lwaki zirinnye buzibu ki? Oteekeddwa okumanya lwaki zisse buzibu ki? Kati nze maze ku internet emyezi 8. Okay. Natandika TikTok eyo mwaka guwedde, ndozo mwezi gwalinga gwa 6. Ndoza ne smartphone gye nasooka okugula yeeyo. Ate najijja na muloni. Naye lwaki? Nalaba abantu abali obulungi ku internet nga bakola byensobola, byennina mu nda yange. Omuwala asobola okubeera eyo nga presenter mulungi, ng'alaba bye mukola abisobola, naye n'ateebuuza nkoze ntya. Nti TikTok ekyusiza obulamu bw'abantu bungi kubanga yo yakolera TV mu ddakiika emu eyiyo. Kati bwe natandika internet ne mmanya internet eno ngifunyemu ntya ssente, tinasooka kufuna bagoberezi. Abagoberezi ngenda kubafuna ntya na content. Omuntu akwata internet natandika okuwemula. Obuwemuzi ffa, osobola okuwemula ng'okola, naye oli naawemula ffa n'akwata position gy'atalina mu business yonna. Kati omuntu yanditegedde atya nti ensi ekyuse, olina okusooka okumanya ekisooka olina okubeera ku internet kubanga internet nsi ndala. Eno ensi gye tuliko neya internet nsi ndala. Bw'oba oli mukubi wa juice, teekamu abakuba juice babakuleetere. Bakozesa katiba ki? Okitegeera? Bakozesa katiba ki bano? Oba otunda ngoye mu boutique, teekamu abatunda engoye bakola batya? Olina okusooka okukola research ku bantu beweegomba. Ngono kyeyayogedde, abantu beweegomba. Toba wala na buwalanyi. Omuntu asooka okusinga capital, naye ng'enkola gy'ayitamu okufuna ogisobola. Kubanga enkola teba ya ssente. Nze nsobodde okukozesa internet emyezi 8 neeyongera ettaffaali ku bulamu bwange. Sijjaga nti ekyusiza obulamu bwange, naye ebwongeddeko. Kubanga namanya nti kati ensi eri ku internet, ne tutandika okutunda eddagala tulitunze emyaka mingi, emyaka nga 7 nga tuli mu ddagala. Naye nga tetulina sales mu ddagala. Nga naffe ensi omanyi bw'oba toyina simu. Nga teri akumanyi. Kati nga bannaffe batambula, naye nga tetumanyi kyakukola. Kati omuvubuka ali eyo mugamba, ebintu biri bibiri birina okuyamba okwekumira ku mulimu n'omulimu okukula. Omuntu yenna ng'otandika butandisa okukola, olina kuba n'ebintu bisatu. Ekisooka social capital. Kikulu nnyo. Social capital obwesigwa obwo. Abantu feesi yo bagirabamu ki abakwetoolodde kubanga be bakusharinga ewalala. Kituufu. Social capital kikulu nnyo. Abantu tebalina social capital. Omuntu bamulaba ng'omubbi. Ekyokubira ndibadde buyonjo. Ovuga boda. Ekiremesa wa boda okukola kuba mukyafu. Ebijaketi biddugala. Nagamba sembere eno. Togwa mu kannya. Nagamba abantu. Teriyo ddogo mu business. Teriyo business esobola kukola ng'ekolera ku ddogo, tekiriyo. Nekikigwe. N'amasabo nagakolako nga manyi. N'embuga. Amasabo nagakolako nga manyi. Gakolamu. Nkugambye embuga ebyo byonna nabikola. Ate amasabo nga tambudde. Nze nali muzannyi wa zzaala. Tuwulira. Emyaka 25 nga ndi muzannyi wa zzaala ku nge. Bantwala mu basawo. Emubende wa nga tunoonya omusawo anzija mu zzaala. Ng'oli nagamba nti tulina omusawo ginajja kuba zzaala yankuba n'entukano n'atukano kwagala okunsuula eddalu. Baali bankubyeko ne miliyoni 6 ekiro kimu nga nzitunze mu nnyumba mwe tusula n'omukazi n'abaana nga mulimbye tugenda kugula ndala. Nazanya amatatu, nazanya puulu, nazanya kasino, buli kimu nakola ki? Nakikola. Natambula amasabo gonna enkola yaabwe n'enjiraba. Kuli masabo 10 kuliko limu ettuufu. Kakati gwe weebuuze gwe alaba Spark TV, olina mukisa ky'okulaba essabo eri erimu ku 10 nti lyettuufu. Okyegera kyegamba. Nange nali ndowooza nti abantu okugaggawala oba okukyusa obulamu waliwo ddogo, tewali. Awo wennyini omulungi wange bwe tugenda ogenderako mukuumulamuku bwe tukomawo tugenda kutandikira awo.
tukulisaayo nnyo mu kuwummulamuko tukyagenderera ddala mu maaso twalese omuntu omutuufu era nga munnange ensonga agitaanyiza nga bwe nandijagadde munange omuvubuka ali ku spark mu kaseera kano bamaama ali mu kulengera spark nzikiriza nti oyigamu ekigambo kimu biri oba bisatu biyinza okuyamba oba oyinza okugamba omwana ate mene bimuyamba mu ngeri emu oba endala. Malachi Ecology wetusinziira bunaku olw'Essande nga tubatuusaako emiramwa egy'enjawulo gye bazimba egibongerako ate nga gibasanyusa. Mwami Kabaaya obadde olina ensonga gy'otugamba nsaba ogiwumbewumbe ogiguse bulungi. Namala ebiseera bingi nga ndowooza nti omuntu okufuna alina kubeera mu ddogo kubanga ekisiraani ekyangwira bwe nali nzija e Kampala natuukiramu owino. Tuwulira abantu ab'obutale bo balowooleza mu malogo nti omuntu kwakolera kubanga abantu b'omu butale tebazimba kapito. Osanga omuntu ng'alina ekisero ky'ennyaanya kimu naye nga yazimba ematugga naye nga ye obwongo bumugamba nti gundi yandi obubi. Talina lwalirowooza nti neetaaga pulayiza ennyaanya 4 neetaaga okutereeza omulimu. Eyo ne bwe tuvaayo. Lisaaki gye nakola nga nnoonya okukyusa obulamu nakola okunoonyereza nga teriyo bizinensi ekola nnyo etunda kibi. Tewaliyo bizinensi ekola nnyo mu nsi yonna ng'etunda kibi. Naye buli bizinensi ezigudde zitunda ebintu ebiri fake. Olinawo restaurant ejjuza abantu ng'emmere tewooma gy'omanyi ontwalewo. Kakati ekyo abantu kyabalema bateeka mu bwongo nti omutindo bwe buwanguzi mu kukola. Teriyo ddogo lisiranya muntu. Era ne bw'ogenda mu masabo z'amasabo nagagendangamu gwe nagatambula naye ng'owulira olyaga nti jjajja ssente zenkola zimpita mu ngalo teri agamba nti tafuna. Ozikola naye zikuyita muki? Zimuyita mu ngalo. Abantu tebalina kye tuyita financial discipline. Abantu balina financial discipline. Nkubulira mu 2 tubadde akola akakadde alya kamu abiri. Mu 2 tubadde mu Soweto nga tulya emmere ya nusu 7. Munnange emmere y'olusanvu gyeri ne mu 225. Bannaye anti gwe obulamu bwe bumala okukyukira si bya bulamu kukyuka 7 gyeri kati gwe ne bw'okeera ku makyanga oyavuwadde tosobola kwekuba make-up wa mutwalo nga lwaki simwekuba era ne bw'onsanga nti Kabaaya kiki n'enkuwa 10 ogulako make-up ow'omunaana kubanga emmeeme eyo yagaana okukkiriza nti wagwa. Muganda wange emmere ey'olukumi mweri ku ssaawa emu ngenda kutambuza mu kibuga ntwala tuyina ebunamwaya wali ku Toto emmere weeri ne bw'ogamba nti olina nusu 10 ejjuuni weeri lumonde waali akatogo weekali nga ka 10 nga 10,500 naye olusanvu badde jjira kati ekibajjo kya mwoge bakikuwa ku lusanvu ate bakwadde emmere ate kintu geba mperako ne supu w'ekigere ne luba 15,000 kakati mwannyinazi batozinira olyawo kibajjo ne weebaka. Abantu badde basobola okukyusa obulamu omuntu ng'afuna emitwalo 2 naye ng'era akyali ku mmere ey'akasanvu. Teebereza kituufu. Buli muntu yenna akeera okukola mu nsi ateekeddwa okuba obulungi ebitundu 99 ku buli 100 ekitundu kimu alina kuba mugagga. Okuba omugagga mukisa naye okuba obulungi si mukisa. Era ekiremesa omuntu okuba obulungi buba bulagajjavu. Ekiremesa omuntu okugaggawala kubulwa mukisa naye omukisa gw'obugagga guli mu kuba bulungi. Ekiremesa omuntu ogula ploti ya miliyoni 2 ng'alina emyaka 35 yabulwa mukisa oba busiru bwe bumusumbuwa naawe mbuulira bulagajjavu okategedde abasipaaka banyiiga abadde ng'akola naye nga tafuna. Ekiremesa omuntu ogula ploti emuyenge miliyoni 4 kubulwa muki mukisa naye ekiremesa omuntu ogula ploti ya soze y'akakadde buba bulagajjavu. naye olaba ka supplementinga ku nsonga y'omwami ono bamaama bazadde baffe gye twakulira mu mbeera gye baalingamu babangayo n'obupoloti bwabwe okitegeera nga tujagamba nti kati balu yalinnya nze maama wange sijjukirangayo bw'omugamba nti babeerayo era bw'omukwata obulungi abayinamu n'obusente bweyo naye kati ogenda kusanga omuntu afulumye ali waffe okubanga talina nga talina ffe tumanyi kimu kunookera ku makya apartment ya bbeeyi emmotoka weeteeseemu tukola za leero naye gwe omanyi kireetedde abantu okufa nga tebalina kye balina kwe kusuula ebirooto byabwe. Twava mu kyalo nga weegomba ente 3 n'embizi oba 2 ku muguwa oddeyo mu kyalo. Twava mu kyalo nga twegomba emitwalo 10 tusuubule emmwanyi. Bwe twatuuka e Kampala tusisinkana abantu ab'enjawulo
tusinkana abaana b'abagagga tuli wano ku seeti basatu naye mumwe muyinza okuba mwali baana b'abagagga nze nali wa mwavu naye nanti ate kale ndeese example ate era temuyinza kubanga mwali baana b'abaavu kubanga teri mukazi mulungi obulungi bwe muliko buyinza okuba bwali bw'abanyammu enfaana gye mufaanana kitammwe tayinza kubanga yali mwavu okwagala nnyammwe nkubuulira mazima naye mumanyi lwaki abawala bonna abalabika obulungi tisibafumbo nze ndi mufumbo twajjidde omugenyi kutidde matovu wange oli mufumbo kati ono omulaba obufumbo bwono bwa muntu eyakola endabika gy'olabikamu ggwe ebikusanyusa kukuwa yeraavuyo tonyonyolwa gwe toli mulebe ennyonyolwa tolimba era mwami Matovu mugagga simumanyi bati mugagga ono ekimusanyusa kumuwa miliyoni 10 agende Dubai mbabuulira kiki ekyonoonya obufumbo ennaku zino abantu ne banga laavu eweddewo bino byonna nabagamba byetolera mu kukola teri kojja senga ajja kubavaayo kunnyonnyola bintu bino bye mbagamba tosobola kukuuma bufumbo ng'oli mwavu kubanga ekikuuma obufumbo ziba ssente oli ajja kugamba abantu bali mu kyalo nga bali mu mukwano ani baga nti abantu b'omu kyalo baavu omuntu alina emmwanyizi alina ente 2 ezikamwa alina n'obuzi 2 ku muguwa alina embizi ze 5 mu kiraalo ate nga zizaala buli mwezi nga bagamba nti abantu bali eyo baavu naye nga beeyagala kubanga ye obugagga abutegeera buli emmwanyi oli zaalina ya apartment gy'olina e Kampala anti emmwanyi ziri gwe mwezi gwo gw'osulako zinogako ssente nina kyambadde ntegeeza kirala nti omuntu aba ne eka y'emmwanyi mu kyalo nga mwajja ssente zirabirira abaana ng'omuntu ali e Kampala alina apartment mwajja ssente abantu ne bamuyita omuki ekyenjawulo nti ye ndaba ye ey'ebintu eba yanjawulo ku yiyo nti ye amanye essaati ennungi ya 10 meka gw'omanye ennungi ya 10 gwe kyova olowooza nti oli muki mwavu tugamba abavubuka tosobola kuwangalira mu relationship nga tokoze kubanga obufumbo buli we bumala emyaka 3 buva ku mmwe ne bugenda ku bantu be muleese mu nsi oba be musuubira okukola ki okuleeta omukazi omutuufu okuwasa ye mukazi ng'akwagalako ssente akusindikiriza okukola omutuufu okuwasa yakwagala omukazi omutuufu nula wali mu kamera ekibagambe bagamba mbaye tuli babi nedda enjawulo ekirimu Jose weteese omukazi ateekeddwa okubanga ayagala ssente naye ng'alina obugumiikiriza mu kuzirinda kubanga teriyo musajja alina mukwano taliyo era ebisanyusa teriyo musajja alina mukwano tewaliyo musajja mu nsi alina mukwano era ebisanyusa omusajja kisi mukwano ebisanyusa omusajja kukola competition ya byanfuna omusajja anyumirwa nnyo okugula poloti abaweeka miliyoni 2 bamubanje 15 omusajja anyumirwa nnyo bakiraya nti nga bagula ebintu ku dduuka lye omusajja anyumirwa nnyo okuwangalira mu mikwano gye nga banyumya omusajja tanyumirwangako kubeera na mukazi kusiiba na mukazi era abakazi bamaka mbagamba tobeera na musajja lwalaavu beera na musajja ng'asobola okumalira ebizibu abakazi abafumbi nze nina omukazi eka ebbanga lyemaze naye lya myaka 10 nga n'esatu sibeerangako naye essaawa ziwera 10 naye lwaki twakwatagana kwati ffenna tetweyagala nti omukazi simwagala tanjagala n'emirimu gye gitugatta lwaki temweyagala anti senga twali tweyagala tetwandisoboleganye newe gamba omukazi akukalibwa ebbanga tomwena temweyagala ffe tetweyagalangako lwaki muli mwekwano era ffe bitukuuma awaka si mukwano nze omukazi ankuyana nti abaana baddayo mandi ku ssomero lwana nga bw'osobola poloti eyo tugizimbemu bagenda kugitwala naye mwabakola mu mukwano kati byonna byaŋŋamba mulimu eby'omukwano nze abaana mwabatondamu mu ngeri tebageke kulimba omusajja alina emirembe mu maka
yakuba essimu nti mukwano yo sijja sobola kudda namuga tewali buzibu. Mwami Kabaya eyo gye tugeze tuveeyo eyo no topic njagireta nina gye nadde njagala tumuteeko omwami yo ne batugenda kukomyawo. Tugenda kumaliza show budde butukute naye nga njagala kubuuza bintu ki omuntu atandika business byanditunuulidde eri abantu abatandika edda business biti ki omuntu atandika business byandikopye ku bantu abatandika edda era byayinza okuteeka mu nkola naye nerimuyamba okuba mbu nawangayira mu business nagifunyamu omukisa nafuna sente ya ekisooka wandibadde omuntu otandika business gyoyina kaidiya gyoyina kaidiya abantu bonna basinza okufiirwa sente batandise business ez'abantu bebalabira ewala. Ekyokubiri omuntu wantandise business n'okweka akatiba okukalaga b'okola nabo abantu bangi abalaze obutiba ku TikTok nga buyitirivu bwofuna bwoti okola bwoti bwokola bwoti nakola bwenti nenkola bwoti anti omuntu aleeta omukozi namulaga enkofiira tugisobola kumukasambu tugitunda ena tuzijja wali nti lwakuba ndeese example ya boutique naye omuntu atandika business kweka akatiba ko kaleme kutuuka ku mukozi gw'owangala naye kubanga abakozi bangwira okwasa ebyama bya business nga babigamba bakirayanti. Ensonga ebadde esoose naye ebadde enkulu tandika business gyoyina kaidiya. Ekyokusatu weewala okutandika business nga sente zo zisaanawo n'ozirinda mu bantu nga saluni gye twayogeddeko nti bagenda kugamba sasula emyezi 6 otandika okukola interior munda. Bw'oba otandise boutique lwana nnyo kasente ko kateeke mu ngoye than interior bakasoma be balina okukola ki okumukola nga bakuwagidde totona mulimu wano ate nga business ze kampala zibazitandika entona yokka gye basinga oteekako bwesikiriza abantu nedda abantu bakiraya nti abakuwagidde be balina okukuwa sente zitonaatona gwe tandika n'ebintu ebitono totonaatona bannayuganda nga baagala nnyo ebyo anti bagudde yakwata miliyoni 4 atereze ekifo bukyanga amaliriza ekifo tatundangayo yadde ebintu eby'emitwalo 5 kyandibadde kirungi oyine miliyoni zo 10 yingira omulimu ne miliyoni 5 sooka ogu marketing nga tozejjeeko kukuggwako oli mu bodaboda wandibadde weekumoota ne bodaboda okulaba ng'okola tokwata miliyoni 5 lumu kuzigulamu bodaboda nti ogiwa mwana kwata miliyoni 5 ogulemu boda 2 ezikaddiye ezikozeeko miliyoni 2 kitundu ziwa abaana tandika okufollowinga olabe business eno ekola etya. Omuntu ajja kugamba nti piki bagibba naye nga nina piki zange 2 mu mwaka babbako emu nsigala mu mulimu ate webeera efaafa ng'olwoguze enkadde anti kati awo wonna tuli mu kusoma mulimu kyetubaddeko ono kyabadde agamba nti wantandise otya business tandika business gyoyina kaidiya. Ekibuuzo kibadde nti nno abantu abakyali abato mu mirimu bayinza kuyiga batya okuva ku bantu abawangaalidde mu industry oba mu mirimu egyo ki balina okuyiga ku bantu abaludde mu mirimu anti kati bana batandika obutandisi balina okuyiga anti nino okuyigira ku muntu aludde mu mulimu ng'oledde nnyingidde omulimu ogwo nedde nina okumulabirako nga nnyingidde omulimu ogwo kyekiri kyensosa okugamba nti bwe mba neegomba omuyimbi kamiliyoni nga njagala kuyimba tewali kintwala mu studio ya miliyoni 2 kulikodinga luyimba okitegeera naye nsobola okukoppa engeri gy'akolamu ebintu nti omusajja ono buli mwaka asobola okugulayo akapoloti lwakuba ekintu ky'omubuuza kigazi kati kinnemerera okukirambula mu budde bwe tuyina obutono. Nze nno nandirowoozezza mbu nno ebimu ku bintu abantu batandika bizinesi ebanditunuulidde oba byandikopye ku bantu abawangaalidde mu bizinesi abantu batuukakabira abantu boogerekeka nabo bw'oba olina omuntu gwegwa mu bizinesi mutuuze wansi omugambe nti nno bw'osanga loosi ez'ekika bwe ziti otira zikwasaganya otya ntera okulengera ng'olina abantu bwe bati b'okolako kyetaagisa ki okubeera bw'oti kugamba bw'oba oyagala okuyigira ku bantu ab'amaanyi bafuule emikwano gyo batuukeko babuuzi nabo tye balinza okukola mpozi n'ekirala kiwasoose okogako mu ntandikwa nti tobafuula competition tulina n'abantu bagende balawuna bizinesi z'abantu nga naye akola saluuni najja mu saluuni n'agamba najjayo n'omusajja agenda bakusala enviiri omukyala najja n'amusiba
nti wano bagabawo amazzi g'okunywa ag'obwe bagabawo soda baddeyo naye n'agitula mu saaluuni n'ateeka mu saaluuni yamayambuno okasoma ng'omusiba omuwaata amazzi aganyogoga kati nga logini bwekikola n'omuwayo ne kasoda omuntu kimukumira okuba muno walo ng'omusiba enviri zimuluma enayina kyanywa nti ekintu kiba kitagisa nnyo mashini eno gy'osalisiza enviri n'ogiteeka mu sterilizer eyamba omusajja obutafuna bigondogondo era emabega kwegamba gwenda mu business yoyo omuntu gweyagala okuyigira obeeko kyokoppa nga si mu ngeri yaabwe obi mu ngeri ya lutalo wabula mu ngeri egenda okwongerako Rose olinayo ebintu by'olowooza byewandyagadde okwonako nga tugalawo sho waliwo ekintu bannaffe betukkiriza mu katonda omu kyesiyagala kye bakola nzikiriza mu mukisa ogubeera mu bizinensi nesikiriza mu kuba nti nno katonda ate obudde bwe yakuwa okukola ng'obukozesezza kumusisinkana yakuwa ennaku 6 okukola olunaku lumu ogenda omusinzi kati gweokozesa ennaku 6 n'ekitundu okumusinza kati eno nojja n'ogamba kijja nkitwala kiikyo I'm not attacking anyone but have friends benaye mu direction eyo nga basaba nnyo naye nga okukola kwabwe ndowooza tulinze emmaano yava mu ggulu ejje gye wuli ekyusa obulamu katonda ng'omwagala nnyo tayagala nnyo ate in fact katonda yandibadde asanyukira sinaakumugamba agamba nti no emmeeme efunaafuna enaagaggawala ne bagamba emmeeme egabagaba kyo kitegeeza omukono gwe gulina kuba ng'okosa nnyo to give than to receive so katonda affe tuleme mu interpretinga bulala sitoyina kugenda gy'oli ng'olina mukaabirira nti abantu abakkiriza katonda balina kulabibwa mu mbeera nga be banaku be bali obubi be bakola biki be basiiwuuka obukanzu be basiiwuuka obukooti that is really something kyesiyagala nziraga nnyo omuntu andaba asooka alabe byendi oluvannyuma agambe no muneweyo n'abawala abalungi nga balinamu ne katonda okitegeera katonda tomukozesa nnyo bubi kapande bwakeetimba kabwa katonda naye nga bw'obuulira enjiri ate be balina okubuulira enjiri oli bubi nnyo so mukwano tukozese nnyo obudde obwagala katonda tetwerabira nnyo ate genda mu maaso naffe kubanga tubaako ne kye tukola kubanga ne katonda yennyini ali mu bantu ate bwe yali mugagga bitya katonda ali mu bantu bw'oyagala kyova olaba nti abantu bonna abagagga tebabeera mu masinzizo naye bagaba abantu ababeera mu masinzizo abasinga obungi baba baavu kubanga ebizibu byabayinza takyalina nakyasobola kukwata kaagabe agamba mukama yeebazibwa mukama akuwa omukisa nga gwe omukisa gwasaba nti gwe bakuwa kati mugamba mukama akuwa omukisa kati omukisa gudde eri gwe kumbe gwe tolina kyo kubanga oze nonsaba ekyokulya nkuwadde omutwalo kisaba mukama akuddizeewo gwe lwaki tomusabye ye n'akuwa ezo sente abalungi baffe mubadde balabe balungi nnyo kubanga mwatera okumidde kuva gye twatandikidde era nga nzikiriza nti sheno gifunyeemu kimu oba 2 oba 3 ebirinza okukyusa bizinensi yo mu ngeri emu oba endala nze Jezenagi oba most wanted social media noonyaayo ojja kunfuna content muyina mungi asuka n'okuwa Spark Girlfriends mbagala nnyo abalungi bange tubadde ku Malakai Ecolodge esangibwa Kitende eyandyagadde okubabuukinga mu ngeri y'ebyokulya ebyokusula abagala kukola emikolo ekifo kigazi mujje ku Malakai Mwami Kabaya njagala osibula abantu mubagambe ne business zo zibakube mu face bajje bagule eddagala amannya Kojja Kabaya nga bulijjo nga tutunda eddagala eribika ebyenjawulo naddala ery'abaami tetutajja kunyonyola kino nakiri naye ng'osogenda ku platform yange ya TikTok notekamu Kojja Kabaya akaunti yange erina abantu 11,000 akaunti yonna nga teriko abantu 11,000 eyo si yange oba ku namba y'essimu 0758 92 70 09 enamba giddemu 0758 92 70 09 banange twebaza mmwe abatambula naffe nyongera okujjukiza ffe tuteesa buteesa gwe nobaako kyolondamu ebigambo by'owulidde wano eno byabateesa ba Spark TV so si nti bya Spark TV nga yo funa kyolondamu ekitakugendedde bulungi onaatusaasira ekigenza obulungi ffenna tuyigira wamu Spark Girlfriends kwobadde buli lwa Sunday ne buli Wednesday ku ssaawa 9 ez'akawungeezi tubeerako Sunday ssaawa 2 ez'ekiro. Good night.